Naam, barakallahu fikum. Lesson number 3. Agambe baitun albaytu, kitabun alkitabu, qalamun alqalamu, jamalun aljamal. Wano muwandisi aga kutunyonyola amakulu agali mu nakra ne ma'rifa. Ekintu ekimanyikidwa n'ekitamanyikidwa. Mu Luwarabu ekintu ekitamanyikidwa bakita nakra. Nakra kintu nga tokimanyi. Muntu watomumanyi abeera ki? Qaumun munkar, kabinja katamanyikiddwa. Kintu kimanyikidwa kibeera ki? Ma'rufa au ma'rifa. Tayib. Kati baitun nyumba, albaitu enyumba. Kiteze nyumba jogera ke specific ojimanyi. Olwo alif ne lam eno n'obonero bwa ma'rifa bungi. Ne tanwin kawono ka kintu ekikoze ki? Ekitamanyikiddwa. Qalamun kalam, alqalamu ekkalam, kitabun kitabu, alkitabu ekitabu. Ha? Jamalun ngamia, aljamalu engamia. Bitegereka nti jamalun nga kuliko tanwin eba ngamia nga temanyikiddwa. Ngamia yonna gyoyagala gyoboleta. Nga aljamalu the camel oba ogitegeera nti ngamia gundi. Okitegeera bwe tugamba president mu Luzungu, you can say any president. Oyogera president yena goyagala naye bagamba the president of Uganda. President wache wa Uganda. Ajagedeje abamanyikiddwa gwe twongerako. Barakallahu fikum. Alqalamu maksurun, natekawo ekifaananyi kya penso nga menyefu. Nti kalamu menyefu. Maksurun kitegeeza kintu kimenyefu. Kati bino ebitendo sifati tugenda bikwata bukwasi. Muteeke ensawo eyokubiri. Tugenda bikwata ki? Tugenda bikwata bukwasi. Tugenda bikwata bukwasi. Alqalamu maksurun, kalamu koze ki? Menyefu. Albabu maftuhun, oluggi lukoze ki? Ogule. Alwaladu jalisun, omulenzi akoze ki? Omulenzi atudde. Wal mudarrisu waqifun, n'omusomesa akoze ki? Tijalisun kitegeeza omuntu atudde, waqifun kitegeeza omuntu ayimiridde. Alkitabu jadidun, ekitabu kipya. Wal qalamu qadimun, ne kalamu ekoze ki? Nkadde. Walawo ogamba alkitabu jadidun kitegeeze ekitabu kipya, naye ogamba alkitabu nomwana ogamba aljadidu oba onyonyola ki? Kitabu. Oli mugamba ekitabu ekipya. Naye wano ogamba ekitabu kipya ogamba alkitabu jadidu. Ogamba alkalamu alkitabu ogamba alkitabu jadidun, eba sentence number full. Kitegeeza the book is new. Segede. Naye wogamba alkitabu aljadidu obeera ogambe the new book, ekitabu ekipya. Segede. Ogamba alkitabu aljadidu kitegeeze byogerako oyogera ku kintu kyekimu. Tayib, tuba statement eba incomplete. Ogamba the new book, tuba tukubuuza so what? Ekitabu ekipya kibadde ekyo. Kitegedde? Alkitabu jadidun, kitabu kipya. Bitegerekesa? Naam fa naam. Qala alhimaru saghirun walhisanu kabirun, endogoyi into, walhisanu ate embalasi nkulu. Alkursiyu maksurun, akatebe kaki? Kamenyefu. Almindilu wasikhun, akatambala kaki? Kachafu. Wasikhun kintu kichafu. Alma'u baridun, amazzi ganyogoga. Alqamaru jamilun, omwezi mulungi. Albaytu qaribun walmasjidu ba'idun. Albaytu qaribun, enyumba eri kuki? Eri kumpi. Walmasjidu ba'idun, opposite ya qarib eri ba'id. Opposite ya naam jadidun eri qadim. Opposite ya saghirun eri ki? كبير. تفضل تفضل قايد تفضل 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 يا الله يبارك فيك. البيت طيب شو ما زين. الحجر ثقيل والورق خفيف. الحجر الجنجة ثقيل لزتو والورق اتول بابلا خفيف نقولاتي روكا opposite ya ثقيل يليتي خفيف نبي kwataba kwase mutwe. اللبن حار amatakakolati gacha opposite ya harun erichi halima. Harun kitegeeza ki? Halima yakustula. Harun kitegeeza ki? Kintu ekyokya. Okiba tekyokya kiba kikola ki mu Luganda? Ekinyonga bakita kya mu Luwarabu? Baridun. Alqamisu nadhifun, ekanzu ekola ki?
nyonjo wa baraka page eyokubiri ku lesson 3 lesson number 3 barakallahu fikum agamba اقرا واكتب مع ضبط اخر الكلمات soma awandike nga wotereza enkomero yebigambo wano kikyagala oyiga ayagala kakasa waize okusoma enkomero yebigambo waize nti tanwin webaako ebabweti wekubaako tanwin okubaako alif ne lam tanwin tesomebwa ayagala ogambe masjidun otuka ku al masjid ayagala ogambe al masjidun ayagala ogambe etya nyo fena al masjid yani ma'un al ma'u kyagala okole exercise tugenda jiba kolera barakallahu fikum exercise number 2 naga iqra waktub soma nga okola ki bo wandika soma bigambo bineno nga obiwani ne wana ile kyagala bigambo byo si biwerere ayagala obiwerere al kitabu maksurun mathalan example ayagala okiwerere botyo obengo so kisoma nga wadenga sichi werere kyagala okuyigiriza ndwe kutaba ko tanwin okutaba ko alif ne lam otaya ko tanwin wekuba ko alif ne lam tudako ki tanwin kati ayat obotanise wano tuwatanise okuyiga diwe basome bitali biwerere bakategedde atuwatanise tutandikiriza some bitali biwerere exercise number 3 imla ebisegere mubikole imla al-firagh fima yali biwad'i al-kalimati al-munasiba min al-kalimati at-taliya yani juza amabanga gano golaba ngokose ebigambo ebigwanidde mu bigambo ebiri wano wansi nakuterawo jamilun wasikhun maftuhun harun thaqilun khafifun ebigambo tumanya makulu gabe jamilun chirungi wasikhun chikadde maftuhun wasikhun chidugala chichafu maftuhun chidgule harun chocha thaqilun chiztowa khafifun chikolachi halima chiwuka halima gwe kwa sensao tayo nagamba al-hajaru dash hana kadam al-hajaru chechi al-hajaru halima al-hajaru tukeo answer azema mizejo kuseka usezi al-hajaru thaqilun nyakwaje listo wakati yao chika kata segede enzo bino ino bidamno to answer to bitegede bino bigano al-hajaru walo dash tegede agonde bine bigayiru agulu jamilun cheche no kubanga babitegedde nga babiwandise mu makulu gaabyo awulya enzo atandika no hajaru thaqilun al-qamaru teka kigambe kigwanirawo tegede lero ngakuma kinga lesson 3 onange najima kinga iyo enchago ensokerako na betana pa lesson 1 lesson 2 ya book 2 na yati Allah olete wakao question number 4